nga bakwata abaana yadde olina ID ne bagimenya namu naye ng'omuntu ayinza obeera ne yeebuuza mbeera ki ayinza omenyesaamu ID ngo ne bino byogera nga bantaddeko dda empingu obuzibu bwava emisango jajja mingi wano mu Dubai kitegeera kati tenga oluusi abazzi b'emisango abagikola babasanga balina ne visa okategeera waliwo ebintu bigenderako ku visa eyo ng'onaagibeerako nga togenda bakolera nti oli ku mulimu gwabwe. Ekyokubiri bana batukolera visa tulina bana account. Kuzoranks Kawandula bigamba. Ate olunaku olwaleero osiibutya simu. Sira bulungi museerusi. Ijotera siibutya. Gabo wangamba. Okay. Bali wangamba otya simanyi. Tunaabiraba. Yama. Tulaga. Anyway, program the Talk Back Show mwetuli era nga nkomyewo nateera Wilson Pro kubanga nkuweereza ndine mukulu Kuzo Ranks naye era nga bw'omanyi nti sisobola kugwogera n'engumaliriza muyanjula nga yeye teyeyanjudde amannya gayinza okwagala okwongerako gayinza okuba amangi ate nga n'otwanirira se tukawulire ng'omuntu mu bulambalamba tulina omutegeera sebo leka nemekoma ku kigambo kyange nga nkwanjudde eri abantu bayagala naawe benyini okukwatira wakazi ndalo beyanjulire. Yamon namanya wampita Kuzo Ranks Kawandula bigambo musajja atere ate amunamasiku mu Dilibade ennyumba 10 okuvambera nga security guard w'abakyala ababanderanya self content mu kisanga munze straight away says Aunt Kuzo Ranks seongerako n'ebirala mujja bisangayo mwebale ku likinga followinga commentinga kyonna kyoteekako big up Mr. Man wadde wangana sisobola kugaana kugaanira ki ngabagaana badde mmanyi twali ngana naye siso. Okay, tulinamu embeera ya neno mu UAE abangi bamanyi nga Dubai ennaku zino actually ekyo kintu kitudde nnyo ku mutima naye nga mbadde ngijjanga ndaba abantu abamu kale nga bajja batikoonako n'okubaako embeera gye bategeezaamu abaana about it byekuusa kwebyera naye ng'era still batono nnyo abakitegeddeko abafunye amagezi mu kyo oba okukwabulwa mu mbeera bwetyo noba nga otangaaziddwa ku kintu ekyo. Mbeera oginjogerako sindala twenga tufuna obuzibu ennaku zino ng'omuntu singa mba nkyogere n'okiwulira mu matu tugeze ndina muntu n'enkimugamba nga bajja kwewuunya nnyo mbeera ki neeyo. Ennaku zino tubadde tutera kuba n'emyezi gye tubeeramu basajja bano ne batabuka omuntu omugwira naddala omugwira simanyi naye abasinga bayogeranga bagamba wano obusosoze bukyalimu lwokuba obikkiriza ekyomanyi abasajja batamanyi okutabuka emyezi egimu mujeji nga gyo gimanyikiddwa si yabatabukira ddala ebiseera biri emabega ovanga ne Uganda nga bakuwadde information bagamba nti otuuka wano bano abantu abamugoyinga oyagala kwekozesa bibyo abakuwa ebintu by'okukozesa n'omanya nti tandise ntya bwentuukayo nkola kina kino netagiza kukola kina kino okubanga ntambuza emirimu gyange ng'omuntu mulimu abantu abayiribi naye tojja munyumiza bya kumukozesa okitegeera so bamugambanga nti otuuka wano eno osobola okukola visa eyiyo abasinga bagiyita freelance era bwe kimanyikiddwa ennaku zino zonna nti okola freelance eyo noba nga osobola okukola ebintu byo nga terya kuva ku mukono era bangi bakirambikanga ne bagamba n'okugamba nti oba safe in Dubai oba mu UAE teri abajja kukwatako naye ennaku zo tubalinga tufuna obuzibu tubale tukirabyeko nga bakwata abaana yadde olina ID ne bagimenya namu naye ng'omuntu ayinza obeera ne yeebuuza mbeera ki ayinza omenyesaamu ID kubanga kyeriba kibalibwa ngo okwogera ku muntu bw'ebitambuliso nti omuntu abirina abaweddibwa ekitiibwa nga tebasobola namukola bintu bwebityo bakugimenyamu nga kimanyikira n'okumanyibwa nti okugimenyamu musango gw'omusirikale akikoze naye bamba ano tebabimanyi era nga tukirabyengako tekibanga muko musango wa bagimenya sabo osuubira ekintu kino eno kiri mu nkola ntuufu era omwana abadde ali eyo nga alina freelance ye ayinza kubeera atya safe oyinza muwa amagezi kyoba oyinza kulambika mu mbeera ki oyinza kyogerako ki okuba nti omuntu yenna ali eyo ng'alina freelance eyo ayinza surviving atya mu mbeera egenda mu maaso. Okay, omukulu Tamale Mirundi omugenzi agamba nti bw'olaba Namandu ava mu loogi ng'awenyera oba Naalongo kale teguwemberera tosala gwemberera tokola ki tosala lwaki nti bw'olaba basobola okukwata omuntu alina visa ne bagimenyamu then kitegeeza gwe ate alimu teweekaaga freelance ezo osanga tetwandizikoze
okitegeera feze twita freelance naye nga zibeera ki employment visa abantu nakyo batamanyi ekyo so tetwandizikoze naye mu kwagala okuba nga tubeera safe at least okusingako ku muntu ali mu overstay okategedde one omuntu alina visa eyo employment oba ffe gye twita freelance abatamanyi kuba bangi tetukimanyi because ffe tugenda ba agent ne batukolera visa tebalina budde butunnyonnyola naye tojja kwetaaga kunnyonnyola kubanga just olina kyoyagala okuvaamu right nti tuzikola olw'okubeera ku safe side okutaba mu overstay than kubanga buli woba ne visa yeeyo kikuyambako omuntu yenna yena ali mu overstay mutwale ng'omuntu aba yafa okitegedde omuntu ali mu overstay talina ssuubi okujjako bannyinaffe abawala balinawoko kasuubi akatono nako okusobola okufuna okugenda mu kiyumba naye basobola n'omuluma ne batamusasula kale we kijja kufa abaana abalenzi teriyo omuntu agenda kukozesa mulimu ng'oli mu overstay batono nnyo abakozesa abaana bali mu overstay abalenzi era no mu Dubai bw'oba oli mu overstay olina kwetetenkanya bwetetenkanya osobola okufuna ekyokulya n'okusasula w'osula n'okuweerezaako abantu oba kategedde kati ezino freelancer oba gundi employment visa tuzikola okusobola okubaako akatono wetwewogoma newe majagadde genda Uganda sobola ogenda Uganda newe majagadde fuluma UAE cause okusobola ofuluma UAE ate mu maaso eyo nodda dani okugifulumira ku pass out nga tosobola kudda okitegeera batiraga myezi mukaaga mu bigambo byo olinayo bw'omanyi abaafulumira ku pass out ne badda gweyo mpaayo bana kale mpaayo babiri ugambe Richard yadda ayafulumira ku pass out bateranga okudda taata sinazo ku maybe kyakyuka bukyusi for now kyakyuka waliwo ebintu ebimu ebikubaninisa wano mu Dubai nga tolidda abadan okitegeera singa muba ku mulimu ne mufuna misunderstanding ne bakudipotinga basobola okubaninga emyezi 6 naye abasajja bobadde mu overstay ng'obadde ng'olina ebbanja ddene wano mu Dubai basobola okugajja kumalayo emyezi 6 ng'ekituufu kiri nti togenda kudda okitegeera ng'ekituufu kiri togenda kukola ki ne bwe baba bakugamba emyezi 6 one year no problem okategedde ninga ekituufu bakukoye mu nsi yaabwe wobadde obangibwa esente nnyingi tolina na ssuubi okategedde blood so tukola visa ezo okusobola okubaako bwetwewogoma at least tubeere ku safe side tubeereko okay okategedde blood so bano abasajja bwe bakusanga nga olina visa eyo bw'oba osobola ojjoogerera ng'oliko ne Katonda ebintu bibiri ebisobola okukuyambamu eyo visa one olina okuba ng'olina Katonda wo kozi bw'oba otambudde ne Allah waawo ku side nga wali atudde awo akulaba akuliko akuwanzeko akasubi basobola okukuleka bw'oba osobola okwogerera visa eyo basobola okukuleka otya one singa omala okufuna visa eyo saponsawo akuwadde visa n'akunnyonnyola nakugamba nkuwadde visa eno naye olina okumanya bino wammanga ekisooka omulimu oguli ku visa yo gwoguwateekako ogumanyi nti ye nze ndiko nga messenger okolera kampani kyeyo okategedde kampani gyenkolera bagyeta Sura best bikoze bitya Sura bikoze bitya ebyo byonna obeera ng'obimanyi singa bakusanga ne bakubuuza Emirates yo n'ogibalaga ne bakubuuza okola mulimu ki kubanga tebagenda kuwa gaapu egutunulako n'ogunnyonnyola okolera wa biki biki n'obibannyonnyola mwana wattu baali kuleka ng'onnyonnyodde kitegedde kubeera weebali waliwo be bazimenyedde waliwo abazinnyonnyoledde ne babaleka okategere obuzibu kwe kukubuuza visa nokwekubuuza okubuuza Emirates side n'ogibalaga ne bakubuuza omulimu gw'okola nga togumanyi information eri ku ID togimanyi naye nga olina visa tomanyi gyokolera tomanyi na mulimu gw'okola then kitegeeza oba towadde kyakusalawo okimanyi nti bano abasajja omanyi basajja bano nga bagana akola ekintu basobola kufuna information nga gyebeetaagira ddala ebiseera biri emabega bano abasajja like abaana balinga basharinga ID ezo omuntu yazadde Uganda n'agitunda n'abaako bwagirekera ng'agimuguzizza agikozese so babasoka ne bamanyi ekyo kati obudde buno tebakyakebera na kifaananyi baidentifaingire ku kifaananyi so whereby nti obudde buno bwe bakusanga oba tugeze ng'otuuse mu kaseera ako bagala konfamingira ku information yeriko bagikubuuze nga totunuddeeko bagambe n'ekirala expression yo gy'obalaga otidde totidde mbeera kizoolimu kuba nze njukira obadde yogera nenjukira obuseera buno bwanfunzaako ko nange
experience yo nagirimu oko nagenda nenfuluma wenkolera nga nerabidde wallet bino etera okwambala ebipale byaffe bino ebituwa emirembe nga tekirina nsawo eteekebwako wallet mabega njukirako olwo najja mpapa okutuuka ku mulimu so we najja nga mpapa wallet najirabiro like nsawo teyalina nsawo y'emabega we natuuka mu dduuka nembako wenjiwumuza okusooka otereza awo ebisooka nenfuluma ngenda ku branch endala olwo mbeeko byenzijayo sajja nabusa ekyaddala nti nabutegeera mbutuuseeko nabuuka leeti kuba ovukosa ebiseera ebisinga tutera okubamanya obanga ofunye experience eyo ng'obalabyeko like experience oyo ogifuna n'omanya nti otera oba identifyinga negwe nakyomanya nabutuukako nagenda obutegeera nga mmaze obutuukako era ne bunneetoola bwe buti ne busooka ne buŋŋamba sebo olina ID ne bundaga eyaabo nti si ID tulage ku ID eyo ng'ate njirina jjukira ebiseera ebisinga buno obusajja okola ebintu nga bino kitera kuba kikwekweto nga basazeewo eri mu bakulu nti bebeko omuwendo gwe bajjamu gwe bafulumya nti whereby embeera eyo baba tebatera nnyo owuliriza bingi naddala kati mu kaseera ngaako nga mu mbeera eyo nga tebakusanze ne bajusaba nga batogiina tudda mu banyumiza mbu ate erieno misumaaya erieno misumaaya nagyerabidde bikoze bitya era nga njira kuki kyoyogedde nengamba nti olina okuba ne Katonda awo bintu bibiri nonjogerayo like ematalinga nnyo awo osooka okweyogerera oba kweyogerera mu mbeera bwetu ekituufu kiri nti nange nafuna okutyoka okwamangu okusooka okwo kuba namanya sigirina ekyantiisa nti sigirina manyi bulungi njireseeyo gyenva ate nga nkimanyi bulungi nyo ebiseera ebisinga tebawuliriza mbu sima oboddeyo obatwale gyeri kati nga kyewamanya gwe mmanyi kaweddemu nga manyi bakutwala ebiddako biwoleza eri mbusima bawulira mbusima nagirese ebikoze bitya naye Mukama yannyamba nti ebiseera ebisinga embeera ze tuyitamu muno bulamu tutambulira bwa confidence gyogaininga mu bintu ebimu nagaining confidence nemanya kati ekinkola wano kyekintaasa nensooka nenzikakkana nekkakanya mpolampola nga nze omuntu ngamba ID yange njirina naye nga empale eno gye mulaba ginyambadde mugiraba terina nsawo y'amabega so ate nazo olunaku olwaliro nga mpapirira okutuuka ku mulimu nga bukyali so waiti ekituufu kiri nti ngeseeyo wenkolera mu dduuka naye sikolera wala kuba bansanga mu kitundu around mu area nemanya kisooka nyina kweditero like kinyambako nti si wala mbansobola bakonvinsinga nembatwalawo kinyamba si wala bajjukira naye okubagamba nti sima batwala ne batuuka ne batambula olugendo nga luwanvu babikoowa batoona so nensooka nemanya nti at least awo nyinawo ka point kinagamba kati wano kyemulina okukola nyina bakuba kagambo boyimba kuba akagambo mbakakase mbamatize tugende batwale gyeri nenga bino byonna byogera nga bantaddeko dde empingu bakwetoolanga mumenyi w'amateeka okyomanyi bana basajja bakulumba nga babanga bagamba nti wedde omumanyi w'amateeka kati nti nabalawo nendowooza ngamba kino kyekawo kyajjira abaana bateranga okudduka kati buli wasanga omuddugavu bamanyi agenda kudduka kati bakutoolanga mumenyi w'amateeka n'empingu babitekako nenga tebeeza empingu okutekwa muntu empingu gwinamuba musango gwina obujulizi obukakafu nti omukwata mukwatira musango mulala muna gw'amaanyi bazinteekako nekyasinga n'okunkuba entiisa buli nze sitekangako omupingu bulamu bwange bwonna ogwo gwe gwasooka bazintaddeko nti tolina kwetoyeetaaya batutte bakuya akagambo kange ne bakkiriza ne basongera we wali agamba ye oba wali kale katugende mbatwala nno bampisa omwo sajja atundika empingu wekweka wewebalabwala abantu baleme okulaba naye ng'osobola akulaba eno bandabanga nawo nga buli omu ayenewo yeekweka abayingidde mu maduuka atalina kyagenda kugula naye ng'amanyi evudde we eri mutaasa ne beesonseka nabimanya nti luvannyuma era olunaku olwo lwali luwanvu gyendi so kati nkomawo ku kigambo kye yayogedde nti bwe bakusanga funa confidence eyo gyeteekemu manya nti obudde obwo kyogera kyekikutaasa okitegeera manya ebigambo byolina okufulumya gye bali kuba n'abasajja ekituufu kiri nti balinamu ak'obuntu naye nga bakafuna omaze kulaba eneeyisa gyoyisa gye bali so kati manya ID ebiriko
gikwate nga bweri nti whereby bakubuuza bye bakubuuza nga byonna ng'obidda mu bulungi nnyo paketi totamwattamwa okya nga bw'oyogedde PV nomanya abanyana nti bagenda kumbuza ebibuzo ebimu mu interview njakwetaaga obiddamu gikwate n'ekirala simanyi oba olina ky'ojja obbongererako nti n'ekirala abaana bano obanga okoze idea eyo manya nti omuntu akoledde visa eyo mwesiga omumanyi manya abaana bano bagenza nnyo ne bazungira mu baana bana bapataani olw'okuba be balayisi ekituufu kiri nti abaana basinga bakolera visa zo mu kampani z'abapataani eyo biki bayindi biki ebisinga tumanyi nti abayindi si babbi oba buno obusajja si bubbi ng'egye bulimu eddiini naye ate nga tinedda nja kubaako osobola gye baba mu maaso awo ku basajja abo naye kati making sure nti kampani gy'oguliramu visa obamanyi osobola obbafuna mu mbeera yonna nti musobola n'okukwatagana mu buzibu bwonna nga buguddewo nti sijja gamba nti bakoledde mwetadde kuba waliwo ebintu bigenderako ku visa eyo ng'onaagibeerako nga togenda bakolera nti oli ku mulimu gwabwe balina okuwa nooko kaadi balina okuwa n'ebirala ebipapula biri awo nooko kaadi balina ogikuwa ate n'ekirala omakinga sure nti omuntu akuwadde omulimu kweyo visa akufunira gundi working permit omunnyonnyola alina okufunira working permit nti sajja newe bakusanga ku mulimu ng'oli ku mulimu mulala bamanya nti working permit eyo eri mwayita mu mateeka awo oli safe by the way visa eno osinga kuba nnyo safe nga olina wooli nga bakufunira working permit eyo noba nga oli mu mateeka otherwise kuba kyo ekiri mu mateeka kampani zikumanyi okukolagana tugeze oli abamuwa ennamba eweddeyo nakolagana ne kampani ndala mwakyalina ennamba n'ateekako abakozi be ne bakolagana mu mbeera bwetyo so embeera eyo gyeri so nayo kikuwonya tugezaako bagamba ebintu bino kuba ekituufu kiri nti abaana bakutte bangi tugezaako kuyita mu mbeera z'oyinza okuwoneramu oyinza kwetaasa otya nga ogudde mu buzibu ng'obwo taata we olina ky'obongerako ku ekyo nze nga bwe nakugambye ebintu ebimu kasita obitegeera nobeera ne confident ng'omuli mu mutima nga bw'obasanga anyway cause by the way bw'obasanga kuba mufi ebeerawo ng'omuntu wa bulijjo n'okimanya nti kati naye omala newekakanya omanya kati gunsunye naye okuguvaamu ngenda kukola nti then olina okunnyonnyola ekyokubiri bana batukolera visa tulina bana account bagita WPS kitegeera ebiseera ebisinga etuzaalira obuzibu kitegeera ti account eyo ino banga eyitako ssente kitegeera ng'omuntu akola ng'omuntu akola osobola obbeera nga weeyiya naye ng'ofuna ssente ng'olina visa naye nga ofuna ssente kitegeeza bwe baba bakufuniyeyo WPS okuba nga account eyo osobola obba nga oyisaayo ssente kozi bwe baba bakuwa wano bakulaga nti basic salary ofuna tugeze 15 oba 2 oba 3 I don't know then kati oziyisaako nomala n'ozijjako indati nti bwe baba bakutte ne baba bakebedde account number baba balaga nti osasula oli mukozi okola osasula kati wano wali obuzibu nti ojja n'obagamba nti nkola n'obannyonnyola bulungi nnyo bagenda okebera account yo nga tekutulangako wadde ssente. By the ensubira ekintu ekyo ndoza aswabera mu system eri ne balabanga ID nyingi ezifera fumanga za mirimu naye nga teziyitako si naye nze ndoza obuzibu omutwe obuzibu bwava nibagamba kibeko kye tukola no obuzibu bwava seekyo obuzibu bwava emisango jajja mingi wano mu Dubai kitegeera kati tenga oluusi abazibe emisango bagikola babasanga balina ne visa okategedde okugeza nti wano bagenda ekisooka bagenda ne balaba nga waliwo abantu bangi bakwata nga ate balina visa naye nga ate emirimu gye bakola tegikkirizibwa mu mateeka kitegeera kati baatuka time ng'eyo visa balaba tekyalina makulu nga ne bw'oginnyonnyolera okitegeera so osangayo embeera ey'obuzibu emisango eyo yatuleetera ebiki ebizibu naye baali tebakifaako okitegeera so bwe baba banajja okukwata omuntu bo bafa muddugavu kitegeera Africa oba oli mu Nigeria oba oli mu Uganda bo bakwata buki ogenda okwennyonnyolako ti ni mu Uganda ng'olwedde finito okategedde so embeera ate nga omanyi kino lero tulina okizzamuka omuk'obuntu kye bakola kye kituufu ku bo mu nsi yaabwe kubanga bo baakola ensi yaabwe balina bwe baali baagala etambule ekintu kyonna ekitalina mateeka ebiseera ebisinga tekisobola kukula ensi bo bagibuildinga nga baagala ebeera ennungi oba onfuna bulungi gwe sawa ya leero olabanga abakunyiga naye kubanga gwe toli munnansi
Okategeera oyinugwira naye te bo bannansi bo bajeyagaliramu okitegeera kaakati wano tusobola okulaba nti ne bannaye batukola bubi batunyigiriza naye bw'otunula ennyo bano abasajja abawarabu sometimes olina okuddako ebbali n'obawakoko credit n'ogamba waayi ate be like tuli bangi wano mu Dubai abazimbye ku buyumba e Uganda nga tubujje wano Dubai okafuna bulungi kyegala okulaga ti sawa leero tugamba abawarabu babi beeyisa bubi naye ne Kadama alina akayumba e Uganda because of Muwarabu ono yasooka n'atugondeza mu kaviza ke ka rais kabwerere dakikabadde kikoba wano zze okategedde tugezezaako bangi ogenda mu America agenda Canada simanya UK tubanga abagula obulamu ofuna bulungi kati bambi ensi yaabwe balina ebintu bye baali bajagala ebeere nabo baali baagala ensi yaabwe ebeere ennungi kati tuyina ebintu bye tugireeseemu nga ffe mu mbeera y'okweyiya tukategedde nosanga wali nga waliwo abatunda ebintu tugeze oli atunda miyembe oli atunda amatooke bintu bye batalabangako kati balaba ekintu kye batalabangako sometimes naffe Abannayuganda tulina ekintu kye tukola nga kituufu kibi wadde twetaaga ssente okategeera osobola okukola olaba n'abasajja osobola okukola ka bizinesi ko mu luumu bayinza obutakulonda kuba tebajja twala nnyo budde kunoonyereza mu kizimbe ekyatundiramu ki ng'oggyeko abatunda omwenge okitegeera naye obuzibu tulina nti tuyina ekintu kye twabateekamu osobola otunda amatooke osobola otunda olumonde osobola otunda biki kati nebibeera nga bibeewuunyisa balina abantu babwe bajja kuba ino Dubai baagala ebeere site yakulambula omuntu ave mu America n'ava e UK ngazze kati agenda oyita ku Union wali ng'alina ebintu byalabawo naga Dubai ate bali tax minded kati kyova olaba abasajja balina embeera gye batukoze ki gye batutaddeko embeera embi lwansonga ensi yaabwe tulina ekintu kye tukitaddemu kye batajagalamu wadde tunoonya ssente tubeezeewo obulamu naye nabo tuddeko ku side kuba no si Uganda okitegeera tuleme kugubasalya tugambe beeyisa bubi omuntu omusango otaga alina kaadi n'ogimenyamu biki munnange ne Uganda mu nsi yo Uganda bakusanga n'endagamuntu ne bagimenya lwaki bagimenya ng'oli Uganda sirikali nakusanga n'endagamuntu ovaawa nti nva mu tawuni sawa zogeze mu 7-8 ovaawa nva mu tawuni leta bitambuliso nojayo endagamuntu n'agimenya mu lwaki agimenyamu nga toli Uganda oli mu nsi yandikulese kubanga kasitoma lagenda muntu amanya nti ava kawempe mu Kiganda zoni wasula kitegeeza bakumanyi abikubuza no bikubuza mu mugamba kalasi ne jove omunnyonnyode ne yakumenyedde endagamuntu ng'atoli mu nsi yo Uganda kati tusola olaba tulema okunenya abanayo ewaffe Uganda kati bantu tubanenye kitono lwansonga bayina embeera gye batandika okulaba ffe gye tutaddewo ate tali nnungi mu nsi yaabwe okitegeera Can you imagine nti omuntu natandika oteekawo emiyembe n'apanga lumonde n'apanga amatooke n'asalasala ffene nabadde mugamba wali emabegako nti n'embeera gino zijukiza nali aligeeyo bana neewuunya nnyo olaba n'abakazi be twalabanga mu kibuga nga yeetisse akakundi akabaketi mulimu ebinyeebwa waggulu mu baketi eyo zino ezitangaala wala namulaba mukazi nga atadde ku mutwe atambula n'obunyeebwa mu kkubo tetuganye ekyo wallahi kibeewuunyisa tetuganye okweya kubaawo okisegeera naye tulina engeri gye twayagala okuwewulamu ensi y'abaana abasajja okisegeera ne tugiraga nti ya layisi nnyo that's why nti n'amuntu ali e Uganda nga yalemwa bano kakina baalama balina gyengeri gye balaba mu Dubai ya Dubai gasiya gyosanga omuntu atunda lumonde n'ensi endala mu America abantu gye bali abatunda emmere y'abana Uganda naye balina enteekateeka gye baateekateekawo gy'osobola okugulamu lumonde amatooke muwogo naye ng'obiguze ku muna Uganda ekitegeera neffe twasala ne tubireeta ku street bw'oyagala akakomande wali atunda akatoko ka muwogo wali ekituufu bakola ssente naye wadde tunenya abasajja bano tuddemuko emabega tulowoozeemu tugambe nti wawe twakolera ensobi okubanga abasajja bano batukyayo okutuuka kuli nessa okitegeera ekyokubiri ffe Abannayuganda abayingidde nnyo wano nga tuyingira ku visit visa ne twekanga nga tuli nnyo mu overstay okitegedde kati abasajja bwe batunuulira we bati gundi nga balaba omunamba nnyingi yayingira ate overstay mungi kati rero nayo yennyini ebaleetera okuba nga beekyawa ku ffe ekyo kingera kisigala kiteeka kubayingira nkiteeka kuba no ba agent abatuyingiza wano ne bamala ne batulyako ssente zaffe nti obukumpanya bwaffe Abannayuganda
bwe butuleetedde ebizibu sawa ya leero ne bekwata ebitoji ebyo byonna sawa ya leero tubonaabona lwabikolwa byaffe ebibi bye tukola wano okitegeera tujja n'oleeta omwana n'omuleetera ku visit visa omwana abadde Uganda n'akuwa ssente ze n'omuleetera ku visit visa n'omuwa ya mwezi gumu omwana ono otamuwa chance kusobola kusurvivinga kubeerawo mu Dubai kitegeeza omwezi gumu guweddeko agenda kuyingira overstay gamba omwezi ogumu ogwo omwana nga yakajja buzibu ne Dubai batanagite okategedde nti obuzibu bwonna ffe Abannayuganda ffe tuweereetedde okitegedde nti tulina ebintu ebimu bye tuzze twetondako nga tulinga ng'abali e Kampala okategeera kati abasajja bano obusungu bwe batulinako buki bungi kati nkufuna tetugenda kubanenya tubanenye nnyo naye naffe nga ffe abantu tuddemuko ebbali tugambe bye tukola bye bituufu mu nsi y'abaana abasajja okitegeera twenowoozaako oyagala okukola ssente yes no ssente osobola zikola mu nkola ennungi n'otondawo ka bizinesi ko tugeze osiika capatizo bano abayaayo balaba Abannayuganda bw'ogamba waliwo gayi yalinga atunda capati eyo fridge muula baali bamuyita Musa nga capati ze bakyali bazitambulira kuva mu aliga naye nga alina yalinga ya 5 dirham capati yo nga ya 5 dirham naye nga y'amaanyi ng'ova mu aliga osanga wabayayi yafuna akaluumu ke omuvubuka oyo bagamba nga yannyukanga sawa zaalinga 8 nga bali bajjuddawo basimbira entaddamu ezo sawa zannyuka uzanze yagendayo nagenda nga njagala capati eza yali yakola eri bbiri ne mugamba nangamba muganda wange lindako dakika ngaaga pulira nina ze ngendo okukuba waliwo ziri ku order ne mutunuulira bwe nti nga ninde capati bbiri ne mugamba eddogolo terikoze eki erinkutte naye gayi najja munoonyerezaako nga bambi asirika capati ze abantu bazitambulira kitegeeza oyo gayi yali yakola ekintu kyekirungi bulandi ye yagikola ng'omuntu osobola okumunoonya so kitegeeza tusobola okukola bu bizinensi bwaffe wano omuntu najja nga akunoonya osiba nviirizo tolina license ya saloon nefuna kaluumu ku ka partition kadira mu 10,000 15 kakole abantu bagenda tandika okunonya okusinzira ku nsiba gy'obasibamu enviiri ne tuve kubanga tuli ku union yawo nonsiba enviiri oli nasala enviiri abasajja kibanyiiza kyovula obusungu bungi ne bobera ne visa bakubuuza visa ngeno atoginnyonnyolera bulungi kati bano bakola emirimu egy'ekisiru kitegeeza alina gimenyamu godde wamu bakugwaho nga bali ddala batuuse ku muntu gwe banoonya okitegeera so tubanenye bano abasajja tubanenye naye naffe ng'abantu twekubemu mu mitima tulowooze nti bye tukola bye bituufu tweyiiye ekituufu tulina okweyiiya naye tweyiiye mu nnenyiiye entuufu tugenda kudda ku union baniasi ekiro bajja gamba ab'oku union bakuba si bakuba okitegeera naye kyenjagala okutegeeza ebbanga lyonna lyobeerawo yiiya union obaddewoko katonda waba akuyambye n'osurvivinga buukamu ogambe naye kati wano nkoleddewo ebbanga kati kisaawa ngende nkoleyo ka partition kange tandika okukoleramu ebintu byange bakasitoma mbafunye abateeka ebbanga lyomanyi nti oli mu bumanyi bw'amateeka wetaaga obeera irigo mu mbeera entamusamu okitegedde nti bajja kusanga mu luumu bagenda kulwawo okujja okukuba luumuyo singa ne kazimbe kuobeera tekuliiko nnyo bikolebwako bibi okategedde kikole ng'okuteekateeka kiri ekyo kiddako abantu bagenda kunoonya tugenda kutandika okubeerawo mu magezi nga tulina visa zaffe naye nga tukola naye kimanyi n'ekirala nti business buli gye kifuuka serious nga balaba olina emitendera gy'ogitambulizaako like olinnya amadaala nti ne business eyongera okukula eyongera bakasoma baba erina tubale bakuteekamu nti kati oyo muntu mutuufu wakuwagira nze nawulyako omuyaaye bagambako nti mpombo yatandikirako ko mu luumu bed space ofumba emmere bemba simuwaayiriza nenga nagamuwaayidde bagamba yatandikirako mu bed space ofumba mmere okitegedde naye okimanyi kati alina license tusobola otandikira eno munda leero osobola okulaba botiiki eno nga tukola mpola mpola enkya katonda n'atuyamba ogenda ogye tugenda license ng'olina botiiki wabweru w'abasajja ng'okola naye ebbanga lyonna ly'olimala ng'okolera ku kkubo otunda engoye ku kkubo bagenda mmalabe okitegeera so tulina kubeera bagezi bano abasajja tubanenye naye tubanenye kitono naffe twenenye ng'abantu like tukyuseemu mu bikolwa byaffe tubale nti ensi gye tulimu twajja noonyaamu ki ssente bw'oba olina ekikunyiizizza mudde mu luumu yammwe mwenenye ng'abantu muganda wange kyokoze si kirungi naye tumalira n'entalo ku street
tulina gari tuliva mu oba wali omuyimbi azze ne tulumba ku vero wawo ne twekube ngumi ku studio abasajja bagamba naye man ate ba keeping records yes kubanga wano buli wamu waliwo kamera lwaki abasajja tebatukoowe so bagenda kutukwata ffe kyetukola tekyonoonera ffe sawa ya leero nekibononera abaana baffe naye abaddako abaana abalijja mu Dubai ebbanga eyo maaso bagenda tuuka ekiseera ng'okujja wano mu Dubai obanga agenda mu America. By the way nga basajja bakyusizza buli kimu system ngo like nga oyina mitendera gya mingi nnyo gy'oyitamu okujja ofuna visa ya wano ate nga kisoboka juzi visa ya wano yalinga ku 13 okitegeera nga sente ntonyo za funa osegera naye bagenda ne bafutuka akaseera wano eno juzi ebiseera bijjukira eyali ku 13 nga bongeddemu 10 olamba kyokka ne bate ku mooko ne bagikendezako n'omwe n'ebbanga yali ey'emyezi 3 nga ya layisi 13 ne bateeka ku 23 naye ya myezi 2 so imagine okwongera kale n'okendeza n'okukendeza ebbanga so kati yembeera blood bagera kalu byamu so naye nga program moli the talk back show era nga program eno tuba tukwetera ensonga nyingi nnyo ze tulaba nti ziyinza okugasa omuntu ali eyo gwe ayenna atulaba n'engeri y'okuyisaayisamu mu bintu emu ne tugezaako biyisamu ko bimatema tuyisamu amaaso n'okubanga tubyogerako ate nga sijja kwerabira nja kubanga nkuzigirira aba S&K UG Collections bakuleetera engoye okuva e Uganda era nga gwe mwenna ali wano mu Dubai oba oli Abu Dhabi oba oli Ajimana Sarukaima Ruheini Fujeira wonna woli kasodalinga nabo osobola okukikodalinga mu nkola eya emikutu emitumbaganye gyonna tukiyite WhatsApp so bafuna ne namba ezikubwako oba osobola bafunira ddala bulungi nnyo olina kagoye mwana mubaka gwandu yaffe okaagadde mikole enamba ogenda kuba ogiraba ku sikulini obakooneko ate obugoye obufune mwana twe mayingoeza n'ogula olugoye mu wiiki 2 nga ogula olugoye ogunda mu supermarket ogula olugoye oba mu kiduuka kya wano ogenda oddugira ogiramu booto oleegulamuko nga wuzi babuke mabanga ga futi 3 bategugwa so kati tumanye engoye zaffe ennungi e Uganda nga twazifunanga ng'era gwe engoye zongwa ogamba kanwe nga nkafunye nga nawe okabalira ebbanga n'ogamba kati kantwalayo emyaka 3 so kati engoye zo weeziri wano eno tuzirina bulungi nnyo S&K UG Collections engoye ennungi nnyo bibagi ebya tabbu biri ebyamalayo emijozi gya Uganda emirungi ennyo ezya ttiimu eri gye bagamba eyalagirwa weegiri wano ngera bwolengera mu bbaka gwanu yaffe samples wedde weeziri wano so anja kubongera kubanjulira tulinayo esasagge ennaku z'omwezi zigenda kubeera 26 mwezi guno gwennyini April waliyo tugenda kubeera ne DJ Nimrod tugenda kubeera ne Katua that will be Fujeira tuwa tufujeira nenga yeyo sebo tugenda kubeera ne DJ Nimrod nga atukuba omuziki era kigenda kubeera kyo ky'amaanyi nnyo tugenda bana DJ abenjawulo ba MC tujja kubeera ndoza ne surprise artist no ekiro okukola enkola mugimanyi so nkukowoola yonna gy'oli ennaku z'omwezi zigenda kubeera 26 tujja kuba lunaku lwa 6 tujja genda ku lwa 6 olwennyini tujja kuvaayo lunaku lwa nkeera nga Sunday bagamba nti gwe gy'okuyita nawe ekintu kyo kyonna oyise kapiira kana akeepena nga mabadde mazanyanga emizanyo egyo nga gye banyumira wali ogenda kuba okusobola okukola buli kimu kyonna kyoyagala osobola n'okuyita netiko n'okatimba wali n'okamba nokankate wano wange temusala jangu okola ebintu ebyo munnaye isobola okufuna gurupu yo nomugenda ne munyumirwa so ebintu ebyo bigenda kuba byapeninga nokujja kuba lwa 6 ennaku zonna nga 26 April eno yennyini gye tulimu so beerayo nnyo ediramu zigenda kubeera nnisu 5 zokka diramu 5 wekuli ebyo byonna byogenda okubanga onyumirwa transportation naye aliwo okwo tugenda Fujeira wala ne transportation aliwo okwo okutwala n'okudda ebbasi zijja kubaawo bulungi nnyo wali eri ku Asiana Hotel tugabudde ate munnaye ogenda nga wano badde tubulamu so kati weteeketeke bulungi nnyo tiketi osobola zifuna kunze nze kennyini contactinga ndwichinga ojja funa tiketi ate nga oba sekyo enamba gyolaba ku posta awo osobola ogikubako noba nga ofuna tiketi yo so twabadde tuli awo nno twagenza olaba ebifo bigize biggwawo olwo tiketi era nga okutegeezaako okutandika ne next week ku Lwokubiri tiketi zigenda kubeera za 10 anti muwendo guweze ebifo biggwedde wate tutya nayo tuteeka abantu so kati olina osalako ku nnamba ejja twagala tunyumire bulungi ekintu kyaffe nga tuli wagazi